naye mbabuulire omusajja Mayiga yakyawa Kyagulanyi. Mazima kituufu Mayiga tayagala Bobi Wine oba yamukola ki? Omuganda ali mu kifo ekyenkizo ekisobola okuyamba muganda munne okubaako waatuuka, okukozesa ate ekifo ekyo ekyenkizo okulinnyirira n'okukkatira n'okubulizaayo muganda munne, bufubitizi, okulemesa, obutaagaliza, ekko, enge, omutima omubi, ddala abali mu ofiisi naddala eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda, ate specifically ey'obwakatikkiro, gy'ogikozesezza okulwanyisa Ow'Embogo Munnagomba, nga Gomba ssaza lya Bwakabaka, ng'Embogo kika kya Bwakabaka bwa Buganda, nga Kyagulanyi linnya lya kika erimanyiddwa obulungi, n'omulwanyisa kyere ng'ovaayo okumukuba buli lw'ofunye omukisa. Nsaba okutegeeza Katikkiro Mayiga nti ffe boogamba nti tetulina kutwala bifaananyi bya Bobi Wine. Bobi Wine ekisooka tetubamutwala mu kwanjula nga munnabyabufuzi. Is an inspiration. Oyo omusajja wa kabi, ekyaddala wa kabi. Ekyaddala Bobi Wine wa kabi. Kkiriza gaana ekyaddala musajja oyo wa kabi. Kyekyaddala nga tetunnaba namutegeerera bino bya dduupu, ekyaddala wa kabi. Nze bwe nali ewaffe nga taata wange mudiiro le mukkirizibwa mu bifaananyi bya Museveni. Maama wange mudiiro le mukkirizibwa bifaananyi bya Muhoozi n'abasigadde. Tetwabeeranga n'ekisenge kyaffe kitaffe gy'atatulagira kiki tulina kutimbayo. Ebyaddala twamutimbanga. Yali wa kabi nga situnajja Kampala. Nga tonnaba criticizing Bobi Wine. I want to remind you mwami Charles Peter Mayiga. Ng'okyali eyo mu kyalo. Ng'okyakolerera okufuuka ky'ofuuka. Kiwamala n'ofuuka Katonda yeebazibwe. Ono kyali yali wa kabi. Era ekituufu akyali wa kabi. Ffe twamutimbanga. Ku mmotoka abantu bamulina. Ebifaananyi abantu babirina. Naawe abakulina bakulina. Naye kati akake kiki ekikuleetesa ennooma? Nkutegeezaako kaate era kyere nti Oweekitiibwa Bobi Wine oyo gw'olaba wa kabi asaana okutwala mu kwanjula. Era nga bwe mbalaga ekifaananyi kino ono ye munnabyabufuzi atwalika ku buko. Nsaba okutegeeza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti woofiisi y'obwakatikkiro ekulembera mu Buganda wano tetranscendinga borders. Osobola okuba nga abantu bakulabirako ng'era bakwagala areas eziri mu Buganda, but your jurisdiction of say is within Buganda. I want to remind you that Bobi Wine is a national figure. You are a regional figure. Ate bino si bya nnono. Bino bya bwagazi okwanjula nnono naye bye batutuma mu bwagazi gye tufunira bakyala baffe okugenda okubanjula. Gy'otaba. Tetuwaliwo ky'ova olaba okwanjula ye nnono era omuntu gw'olaba agenza okwanjula n'ayambala gomesi awadde ekitiibwa ennono. The do's and don'ts specifically these days are determined by both the parents of my side and the wife's side. Ku buko bwe bandagira nti jangu wano ng'oleese baaluni nzitwala. Ku buko bwe bandagira nti mu birabo by'ogenda okuleeta leeta ekifaananyi kya Kyagulanyi. Muzeeyi ennono yange njiwa ekitiibwa n'ekifaananyi ky'omukulembeze ekigenda okumpeesa omukazi nkitwala. Era sisobola kulemererwa mukyala kukima mukyala wange ne muleeta afumbe olw'okuba Katikkiro yagamba mbu ekifaananyi ekyo bw'okitwala. Anafumbe wange siimujje wuwo ngoberera amateeka g'abakama bange gye nagenza okuwasa. Njagala okutegeeza nti nno Bobi Wine kyakulabirako eri generation era ye gold wa Buganda. Nsaba n'okutegeezaako nti Bobi Wine wa lubeerera gw'oli wa kaseera. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Mwebale nnyo obuwagizi bwe mutuwadde. Erinnya lyange yenze Ssaalongo Kanka Kapita. Nze eddoboozi n'ekifaananyi era nze muteesiteeso w'oku Ntikko owa Media Choice Telefina. Neebaza nnyo obuwagizi bwe mutuwadde butuyamba okweyongera mu maaso. Naye ate era neebaza nnyo ne ttiimu esunsula kuba ensonga zonna tetusobola zikola wabula basunsula nti kino kye tulina okuweereza eggwanga. Olunaku olwaleero puroguraamu eno nkulu era mbasaba mugiteekeko nnyo essira ate mugigabanye mukoowole n'abapya batwegatteko mu nkola ey'okusubscribinga. Omanyi waliwo ekintu ekinsese ennaku zino. Nzize nkakase nti Uganda eno ndwadde. Ng'obwa olwala n'ogwa ku ndiri, Uganda eri ku ndiri. Ndwadde nnyo. Uganda is very sick.
Uganda is sick of us. Some of us are sick of some Ugandans. But we have nothing to do. Ennaku zino ntandise okulowooza nti sitaani alina omukono n'ettabi lye yatadde mu Uganda. Abasajja ab'emitima emibi, wano wali effubitizi, wali okweyogeza, wali okuwaayiriza, wali ekko, ate wali abasajja abakulu. Mazima ddala nga bw'omutunuulira, omusajja oyo afaananira ddala okuba n'omutima omubi. Kino sikyogera mu buntu nti bwa muntu, tuli balabira ku bikolwa byabwe. Naye mbabuulire, mbutuufu Katikkiro Peter Mayiga yakyawa Bobi Wine. Mu byaddala, mu byeŋŋenda okubabuulira, nze eyo ndowooza yange ye statement gyetandise nayo. Mpozi nga nammwe mulaba, mpozi nga mulaba kyanjawulo, tusobola okubaganya ebirowoozo. Naye mbabuulire, omusajja Mayiga yakyawa Kyagulanyi. Mazima. Bale omusajja yakyawa munne. Nkyebuuza, mu program y'olunaku olwaleero ngenda kuba nkola discussion oluvannyuma lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okwetaba ku mukolo gw'abantu abakubiriza emikolo gy'okwanjula, n'akawaŋŋamulirayo nti kibi nnyo okutona ekirabo nga kya muntu gw'osinga okwagala, naddala nga tugeze muyina engatta gye mugattamu ebyobufuzi. For example, kambawo ekyokulabirako nti oyagala nnyo Kizza Besigye nga ne gy'owasa baagala nnyo Kizza Besigye. Katikkiro Mayiga akyogera kimenya mateeka ga nnono okutona ekifaananyi ekyo. Mbu kimenya mateeka ga nnono. Kino nno si gwe gusoose okulabika kubanga ffe tetuli bajjo. Nze mawulire mpangaaliddemu kati emyaka gye nyina emyaka 34 naye emyaka egyo ndabiddemu ebintu bingi kuba nasembayo okusoma nga nyina 23. Kakati tegeeza wayiseewo emyaka 10 nga ndi mu field y'ebintu ebimu nga n'amawulire mwotadde. Ndabye ebintu bingi ebyokweyagaliza naye ate ennaku zino ndabye omutima omubi ogususse. Nga sinaba kubanga ngenda mu birala topic ekwatagana ku ekyo mwenna kambategeeze kansooke mpiseewo ekirango ky'abakama bange awo ndyoke ngende mu discussion. Njagala okubanjulira omukyala alina ekitone mu bujjanjabi bwaffe obw'ekinnansi obutali bwa Germany oba luddawa, ayitibwa Senga Mukooti. Senga Mukooti yakulembera abakyala abajjanjaba ensonga ziro mu ngeri y'ekinnansi. Bw'oba onaanoonya ku Senga Mukooti ojja musanga ku 0750 0750 2 6 00 0750 20 60 00 oba enamba ya Airtel yeyo ayina WhatsApp osobola n'omukubirako ku ssimu 0750 20 6000 2 ye namba eyo. Mwe abakyala be balongoosa nga bakulongoosa naye nga toyagala kuddamu kuzaala ng'okuddamu kuzaala ng'oba kulongoosezza akikolera ddala si gwe gusoose yampadde obujulizi. Bano bannyina bisiraani n'amaka gagaanyi oli awo abaana bo bakuze tebafumbirwa naawe otandise okufuna omutima omubi okwatibwa omutima omubi banna abatutte ekifaananyi kya Bobi Wine kubira Senga Mukooti akuyambe. Abatalina baana famire zitakwatagana nga mmwe muli eyo muyombagana leero ate nga muli baana bandeemu muli bakika kimu kubira ku Senga Mukooti. Naye nekikyasinze obukulu bano abakooye okubbibwa nga gwe buli kimu kyoteekaawo ne bw'osumagiramu katono bakibba. Ono ye kafulu yekka ng'omubbi ne bwayingira mu nnyumba yo abula n'ekkuba erimufulumya limubuza ebintu tasobola kubifulumya oba dduuka oba woofiisi. Abanna abalala basobola okubabba naye yayiseeko wa Senga Mukooti tebasobola kukubba. Ensonga nnyingi nnyo zaakolako naye nyina puroguramu olwaleero asangibwa ku 750 2 6 00. Oyo nno mwekakasa ate nga mbagambye nze omusajja amanyi atambula mbira ebintu by'ennono namuzudde mumukozese bulungi mumukubireko oba sindika WhatsApp bamuyita Senga Mukooti. Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yeetabye ku mpaka ez'abaano abateekateeka n'okwogerera emikolo mwe babadde basunsulanya abasinga ng'era munnamasako weewaffe naye gy'ava yaziwangudde yasinziddeeyo n'agamba nti ebirabo ebimu ebitonebwa mu kwanjula nga ye ali ku ntikko y'ennono naye kye nategeddeko ne minisita w'ennono Wamala yabaddeyo ku mukolo ogwo
nti ebirabe ebimu bimenya mateeka ga nnono. Kino kiddiridde abantu abamu ababadde ku mukolo ogumu sijja baatuukiriza kuba tebali part era tewali ku bonna akitegeddeko nti naayogera ku nsonga eno nti waliwo oli yagenze mu kwanjulwa n'atonayo ekifaananyi ky'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nange gye nakulira ewaffe ewa kitange ow'ekitiibwa Ssenkungu Peter ng'omu kitengeesa ne mmange Namiiro Diana Harriet Diana mu ddiiro ly'ewaffe waabeerangayo ekifaananyi ky'abasajja be baasinganga okwagala. Taata wange weenaalemu ayagala nnyo, alina ebifaananyi nga bisatu ebya Museveni, ekisiige ekyayita mu kyuma, eky'obuyinjayinja, waliyo n'ekya Muhoozi. Bo beenaalemu ate beenaalemu abawagira Museveni. Yinze kankaka ewaffe nalina ekisenge ekyange nga nkula kyasooka kuba kyabalenzi. Kitaffe bw'ayongera okufunamu kasente n'atuwa ebisenge buli omu n'afuna ebibye. Waabeerangayo kalenda ya Bobi Wine yabeerangayo era nga waliyo n'ekifaananyi waabeerangayo ne kaadi ya Christmas eya Jeno Muhoozi ku mmeeza kuba nze nalina ekitanda n'emmeeza naye nga mu kisenge kyange nali musiizi wa bifaananyi nga natimbako ekifaananyi kya Bobi Wine ng'atudde ku mmotoka yo, emmotoka y'escalade. Ndowooza nja kukubira nnyabo e Masaka eyo bwe bibanga ebintu byange teyabisuula ampeereze kalenda yange eyo njijjukire. Bobi Wine bwe bamala omutwala mu kwanjula ekifaananyi kyalabise we waliwo embagambidde kuba discussion eno nabagambye tugenda gikwata ffenna tibannaye nkakasizza mazima kituufu Mayiga tayagala Bobi Wine oba yamukola ki? Tayagala Kyagulanyi kankozese mannya maganda mazima Mayiga tayagala Kyagulanyi mutuufu kyeraga lwatu. Mwebale nnyo okutwegattako ne mutuwagira ebbanga lino lyonna. Programu eno ekwatagana ku discussion eyo gye tugenda okudiscussingako. Nga sinaba kugendamu ebyo kansooke mbabuulire. Kigenda kutukaluubiriza nnyo okukulaakulana nga bannayuganda naddala Abaganda mwesibye nnyo ku mbeera z'okuwaayiriza effubitizi ekko ku bantu be mutansobola nga temwasiga nsigo wabula abantu be bamala okulinnya ne mutandika kwagala kungula. Kigenda kutuzza nnyo emabega ng'abamawanga amalala tukiwulira nnyo nti nno edda waaliwo ekigambo ekigamba era kati nga kyeraga lwatu. Waliwo amawanga nga gayina professionals gakutte nga geesibye nnyo mu profession ezo era nga kyogerwa mu ngeri yakujereegerera nti balidde ebyabalala naye nga basinziira ku ki? Ayogera lulimi lwange, mwana wa jjajja wange, n'amunoonyeza omulimu era n'amubeereramu awatali mufumitafumu mu mugongo. Kiri wano wokka mu Buganda mpozi n'ewalala nga simanyiyo bulungi munteereko comment muntegeeze. Omuganda ali mu kifo eky'enkizo ekisobola okuyamba muganda munne okubaako waatuuka okukozesa ate ekifo ekyo eky'enkizo okulinnyirira n'okukkatira n'okubulizaayo muganda munne. Ensonga zino omanyi waliwo abatera okunkubira bangamba ebintu bya tribe. No, this is not about a tribe. This is not about the tribe. Singa bibadde about tribe enseno ebintu ebyo byonna biweebwa omulamwa ne bidiscussingibwa ne bikubaganyizibwako ebirowoozo. Ate nze ng'omu ku balina emikutu ginawaayo nti ogwo gubeere gw'abantu. Njogera ku nsonga z'abantu wano si katemba. Njogera ku nsonga z'endowooza nti mu biseera by'omu maaso bwe tuzirekawo nga zitambula ffenna zigenda tukwatiramu. Mazima ddala kyewuunyisa omusajja Omuganda eyaweebwa ewoofiisi nga ne Bayibuli ekyogerayo tuba naye mwaweebwa buweebwa nammwe muweeyo buwi. Ye naayagala kufukaamirirwa nga tewali munne kyakola kyatavaayo ennaku zino kyafuuse kya lwatu. Oba pulojekiti eno bagiyitaani, oba pulojekiti ye bagiyita sotterera Kyagulanyi, oba bagiyita linnyirira Kyagulanyi, oba bulizaayo Kyagulanyi, oba jjayo obusungu bwo ku sitegeera. Nze nabagamba gye nakulira nze nganze political mind yange tenzikiriza kukkiririza mu byabufuzi eby'ensi ebyokwewangaaliza mu ntebe. Nkakasa nti ffe bakitaffe abasaavingidde mu NRM balemedde mu bifo nga naffe tukuze ne tuzaala n'abaana kati naffe batuyita bazzukulu ate nga naffe tulina abaana naye we twalibadde tulagira obusobozi buffe mu saavisi balemeddewo. Eyo yendowooza yange era nje owuninga agakkaakaka so sikkiririza mu mukulembeze yewaŋŋamye. Ebyaffe eby'ennono bimanyiddwa ebyo tewali abikaayanira.
ate si byaffe ate waliwo ebituyinyigiririza ne wano mu bufuzi sikkiriza era nze natuuka ne mbagamba nti ffe ng'abaana abazalibwa mu family z'NRM we have a different opinion about Museveni. For us we have a different opinion about Museveni. Twagala nkyukakyuka ekigambo ekyo bwe kiriba kirinzisa naye bw'okula sigamba nti taata wange bwe yanzaala omutwe naguleka mu kitengeesa omutwe saaguleka lwa nnunda saaguleka naluzaali gye nasomera omutwe najja nagwo yonna ate ŋŋenda nagwo ekyo kankibabuulire. Kaakati Katikkiro Mayiga yavuddeyo n'agamba nti ebintu ebimu biswaza ennono ng'okutwala ekifaananyi ekyomunnabyabufuzi nga tukuba ttooki mufubitizi okulemesa obutaagaliza ekko enge omutima omubi ddala abali mu ofiisi naddala eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda ate specifically ey'obwakatikkiro gy'ogikozesezza okulwanyisa ow'embogo munnagomba nga Gomba ssaza lya Bwakabaka ng'embogo kika kya Bwakabaka bwa Buganda nga Kyagulanyi linnya lya kika erimanyiddwa obulungi n'omulwanyisa kyere ng'ovaayo okumukuba buli wofunye omukisa kye tutajja ffe nga ffe kuba gy'oyongera okumukuba ffe gye twongera okumwagala. Nze kati kababuulire ffe gye twongera omanyiza njagala nnyo omuntu eyeekoleredde bane njagala nnyo omuntu avudde from nothing mazima ne bakuba all the way you climb to the top nga bakusika oli najjawo eddaala era n'obuukawo oli nategawo amaggwa n'ogakkiriza ne gakufumita n'omala okuguuka gy'oguuka n'ogula ekikwaso n'ogatundula. Saagala muntu alinyirira kitiibwa kyabula, saagala muntu akkakkanya muntu, saagala muntu avumirira mulala nga talina nsonga. Nze I disagree with people on principle. Nenga nti ekyo kyokoze sikyagadde oba kirumya abantu bwe bati ate I disagree with someone with evidence. Ebiseera ebisinga sigendera ko hiyase era bunda byakaseera konna ketukoze wano ku media choice kaka kapita zigendera ku hiyase ate nze gwolaba ndi mugumu I'm very firm ni mugumu nebonkanga nebontiisa nebwonkanga nebontiisa mazima mbeerawo. Kaakati kino kye njagala mwenna mu developing njozaayoza abatutte ekifaananyi ky'omuntu gwe basinga okwagala. Naye kati bino katusooke tubigendemu enamba yeeyo gigendeko. Okay, njagala okutegeeza ow'ekitiibwa atudde mu ntebe y'obwakatikkiro Peter Mayiga nti omusajja gw'oyogerako ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ab'ekibiina kya NUP. Nze nabagamba nze entegera yange ey'obufuzi ndala njagala nnyo omuntu w'enkyukakyuka kuba nnyina byonzikirizaamu ng'omuntu yenna alibituukiriza entebe ya pulezidenti esobola kutuulako ffenna. So asobodde okugyeyimbamu ng'alina obusobozi bwayo ogimulekera obuwagizi bwe bubaawula nti gundi akoze bw'ati gundi ate ebyobufuzi by'okukkaanya bikira naye ate ebyobufuzi by'okukkatira omuntu olw'effubitizi n'obutaagaliza ebyo tetubyagala. Leka omuntu atambule ate n'alirowoozeza ekyaddala Abaganda abali wano kambabuulire. Abaganda abali wano kambabuulire. Ofiisi y'obwakatikkiro esaavinga bwakatikkiro Bwakabaka bwa Buganda. N'alirowoozeza nti Katikkiro eye ofiisi ekkirizibwa actually n'okubeera tribal. Ekkirizibwa okwogera ensonga nga ekkaatiriza ekigambo Baganda. Eye ofiisi gye tusuubiramu okuba nga yali tuyiriddewo omubiri okutulwanirira ku nsonga nnyingi eziruma bannayuganda. Ng'oggyeko emmwanyi yokka kubanga abafe ab'e Masaka etuluma. Ng'oggyeko eky'okutulwanirira mu byenfuna. Nsuubira ofiisi eyo okulwanirira abasibiddwa obwereere. Nsuubira ofiisi eyo okulamula abalamuddwa obubi. Nsuubira ofiisi eyo okutuyingira kubanga yo ya byabufuzi. Okuyingira mu byobufuzi n'ebiwabula ng'ekubezza mu Buganda kubanga kitukakatako ng'Abaganda. Ebifo byonna bwe biri tutwalibwako ne tutabaako na kifo kya nkizo. Ddala mu bisalawo mu ggwanga lino tugenda kubeera wa? Tugenda kubeera nga amaofiisi gali Kampala ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda. Newankubadde waliwo abaali beewunza. Eyo topic njirina namba. Buganda Ssaabasajja Kabaka bw'ayazika ekibuga Kampala nakyazika abazungu emyaka 10 bwe jaggwako mu 2000 kati kiri ani akifuga ani akikulembera. Ofiisi zonna enkulu ne zibeera wano mu Bwakabaka obwaffe obwa Buganda naye ng'abazikulira bonna si baawano. Ng'ate ofiisi gye tulowooza erina okukitunulamu naye tulwanirira n'ekyogerako n'eddoboozi ery'omwanguka ng'erina n'ekitiibwa n'enkizo okukitukulembera yalibadde eyo. Kakati waliyo Omuganda ogu ono nga ye Muganda omununuzi golodi w'Abaganda. Ayi Bayibuli egamba ati oddira golodi ate n'omukanyugira embizi. Embizi bw'ogiteeka ekyuma kya golodi mu nnyindo yo tekimanyi tekikuuma nga kya muwendo. Ekifukuza mu bisooto. Kati nze tunulira abantu abatunulira nga tulina golodi bamutukanyugidde ate Abaganda be bazibaddewo bitoko Abaganda be basiizidde gye basiizidde
okusidira golodi gwe baali badde bakozesa obulungi okubaako be batuukako okumuta ku zettoomi kyewuunyisa. Nsaba okutegeeza Katikkiro Peter Mayiga nti ffe boogamba nti tetulina kutwala bifaananyi bya Bobi Wine. Bobi Wine ekisooka tetubamutwala mu kwanjula nga munnabyabufuzi. Is an inspiration. Oyo musajja wa kabi, ekyaddala wa kabi. Ekyaddala Bobi Wine wa kabi. Kiriza gaana ekyaddala musajja oyo wa kabi. Kyekyaddala nga tetunaba namutegeerera bino bya dduupu ekyaddala wa kabi. Nze bwe nali ewaffe nga taata wange mudiirole mukkirizi wa bifaananyi bya Museveni. Nga maama wange mudiirole mukkirizi wa bifaananyi bya Muhoozi n'abasigadde. Ffe twabeeranga n'ekisenge kyaffe kitaffe gy'atatulagira kiki tulina kutimbayo. Ebyaddala twamutimbanga. Yali wa kabi nga situnajja Kampala. Ekyo kyakyo ekituufu. Katikkiro Peter Mayiga nga tonnajja ku bwa Katikkiro. Ono niga yali wa kabi. Omusajja yali wa kabi ono. Kyagulanyi yali wa kitiibwa. He was an inspiration. Yajjanga abantu ne bakuŋŋaana. Actually is one of the Baganda who Baganda can pay any price to go to his concert. Ono y'omu ku Baganda bokka ng'okugenda okulaba byakola twetaaga okusasula ssente. Newankubadde gavumenti yalinnya mu bivulu bye. People would pay any price just to associate, to be close, just to take a selfie with Kyagulanyi. Of course tazitunda. Asobola n'okwekubya ne selfie n'onaani. Waliwo n'omulezi gonna bamuyita ani nsiko misinde. Omwana omutadduka ebisinde. Mukyala wange yaabo bayize kiramumanyi. Ddala nga tonnaba criticizing Bobi Wine. I want to remind you mwami Peter Mayiga. Ng'okyali eyo mu kyalo. Ng'okyakolerera okufuuka ky'ofuuka. Kiwamala n'ofuuka Katonda yeebazibwe. Ono kyali yali wa kabi. Era ekituufu akyali wa kabi. Ffe twamutimbanga. Ku mmotoka abantu bamulina. Ebifaananyi abantu babirina. Naawe abakulina bakulina. Naye kati akake kiki ekikuleesa ennooma? Kiki ekikuleesa butuufu effubitizi? Ddala nga tuli wano tukola discussion n'abadde takimanyi. Abantu bano ba editors abamanyi graphic editing asabaana bahiga Photoshop. Balabanga Bobi Wine ng'alinga John Rembo. Twakubanga ebifaananyi kalenda ne bamuteekako nga ayina ebintu wano yeetiseeki yayina agamundu bwe gati naye ng'omutwe gwa Bobi Wine. People have made money in Bobi Wine before even you came to that office of the Katikkiro. I'm telling you. Uganda is sick and tired of people abalina enkwe. We are sick and tired. Eri abantu abalina enkwe. Ekyo kyamazima. Mpozi ng'eggomba tebamutimbanga oba ebulemeezi eyo oba ebuluuli oba ekkooti nga tebamutimbanga. Ffe ab'ebuddu oyo niga twamutimbanga. Ekituufu Bobi Wine twamutimbanga mu bisenge byaffe. Nze nalina ekisenge ekyange nga ntimbayo natimbanga John Makathe n'ekifaananyi kya Kabaka ekya coronation. Nalina ekifaananyi kya Kabaka ekya coronation nga nyina ekifaananyi kya waliwo omusambi w'omupiira yali omu South Africa nali Omungereza gwe bayitanga Michael Owen nga nyina ekya David Beckham. Kati nga mu Uganda niyo ebifaananyi bibiri. Nalina ekifaananyi kya Juliana Kanyomozi nga nakisala mu mawulire. Ekifaananyi kyokka kye nafiiruza ssente zange n'ekigula kyali kya Bobi Wine. Kyali ekyo kyo nakigula. Biri nabisalanga mu mawulire ga taata wange yaleetaaga okusoma. Ekya Bobi Wine nakigula. Nagula kalenda. Nali ngenze mu katale ka municipal Masaka n'ensanga abatambuza Bobi Wine ne mugula. Sinze nzeka n'abasigadde. Nkutegeezaako kaate era kyere nti ow'ekitiibwa Bobi Wine oyo gw'olaba wa kabi asaana okutwala mu kwanjula. Era nga bwe mbalaga ekifaananyi kino ono ye munnabyabufuzi atwalika ku buko gwe mulaba wano. Ekifaananyi nga bwe nkitadde onoza mukiraba. Ono ye munnabyabufuzi yekka mu Uganda. Bw'ova ku kabaka wa Buganda mu Buganda n'ova ku lulyo olulangira twaliramu maama wa Buganda n'Abagereka maapu ya Buganda. Bw'ova ku kabaka wa Buganda n'oddako maama wa Buganda n'Abagereka Ssaako maapu ya Buganda tuddako Kyagulanyi. Tewaliwo addako awo. Taliwo. Twogera mazima. These are facts. Eno program gyesoose okkolanga butuufu ne busajju. Kubanga ndaba effubitizi ndaba ng'omuntu sebaalemesa ate nga muntu gw'olemesa akanyagenda mu maaso. Eyo ensonga emu njagala bakakasa tumwongeremu nnyo muteekemu n'akajanja okuddira omuntu gw'osinga okwagala n'omusoosowaza kya buntu. Ffena tukyagala naye lwakubanga abamu tetunnakituuka. Ekifaananyi n'ekyalibadde kyanga abantu bakitwala okwanjula kyali nsanyudde. Ate kijjawo weffubitiza agambe nti temumutwala. Abatwalo bakusobera. Sebo omuntu n'ava endaga kanga kamumanyi nnyo, kanga kamutemu, kanga kakola mu State House, kanga kasipaayi, ebyekisirusiru. Ng'oli nno kyagendera kiri kimu. Kukuba
ove woli watajja kuba alekewo at least omuntu akugoba mu kibanja ne kizika nenga tolimye mu mwogo mazima ddala banayeekwe banaye obutagaliza buli mu Buganda eyo nsonga emu nsaba okutegezaako ekitiibwa Charles Peter Mayiga ensonga eyo ebeera enkulu. Bobi Wine is not a politician alone, he is an inspiration. Twamutimbanga ne maka gaffe yaliyo before bino byolabye ebyokwanjula kujjukiza ffe twamutimbanga era yaliyo abaana ku boda zaabwe nga tukyali ku bajaji mu kitengeesaawo ng'abaana bakyavuga buno bubajaji buno bumeeti abamutimbanga bamutimba stickers zaali zaakajja naye era abamulina nakati ng'ogyeko ebifaananyi bino waliwo abamutimbanga omuyimbi is an inspiration si ye yekka abatimba n'abalala naye ate ono omutaddeko nnyo effutwa kyetuvudde tujjayo tukubuulire nti ffe abamutimba tumwagala actually ne kubuko doza tunaayisa etteeka ti ab'enkyukakyuka yonna bw'omala ekifaananyi kya kabaka n'ekya Nnaabagereka n'omala ne maapu y'Obwakabaka tuna ekifaananyi ky'omukulembeze atwalika ku buko kitode ekifaananyi ekyo kiteekeyo era kitone kuba bwagazi si nnono nti tuwonoona nnono nedda. Nsaba okutegeeza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nti nno ennono ekyusibwa naye ennono ate teyingirira bwagazi bwa buntu okutwala ebyo ebifaananyi bikyusiddwa. Era nsaba okutegeeza engeri gye wabadde ne culture minister ku mukolo bwe wabangawo meeting etudde mu bakulu emengo ne babaako ennono gye bakyusa fe Abaganda twetaaga okutegeezebwa nga tuyita mu bika byaffe ab'ebika batusomese nti ennono bweti yadibizibwa ero yeeriwo so si biragiro criteria y'otulagira Abaganda teyita mu Katikkiro tolina w'otulagira ekyo tekiriiyo. Ennono tukkaanya nti waliwo abalina ogikolako si muntu omu si babiri wabula bwe mumala okutuula eyo ne wabaawo ennono edibizibwa nga bwe nawulira ekika ekyab'enkebuka kirina engeri gikyadibizibwa ne kiggibwawo waliwo n'obumulumulu n'obuzezeze obuze budibizibwa nga bwali bwa nkizo edda naddala mu nnono ey'omunda awo mu Bakabaka muki zize zidibizibwa olwa modernity. Naye ate ennono n'okudibizibwa kwayo ekisooka tubasaba ti bwe mudibya ennono emu ne muteekawo ennono endala tutegeezebwenga mu butongole nga mukozesa TV ze mugamba nti za Bwakabaka bwe ziba za Bwakabaka okutusomera n'okuyita mu baminisita bo kati ng'owa Kalicha yabaddewo mubawe ebitiibwa naye tubakkiriza bikozesa minisita wa Kalicha atayogerera Kalicha asoboka atya yiiyo akolayo ki minisita wa Kalicha wa Buganda yakola ku ntambula yakola ku gundi yakola ku bino ate nga Kalicha yali badde institution nga nnene nnyo erina n'abagikule kubanga Buganda is a cultural institution ekifo kyali badde kisinga okuba eky'amaanyi mu Buganda kyali badde minisita wa Kalicha actually kyali baddeko n'abayambi nga 10 naye omu alina n'emirimu emirala kitegeeza guno gwo gwamulema yane muyiyiza obulabe bwe mumukatako. Nze nkakasa nti ennono bwebanga ekyusibwa mu Bwakabaka yonna ekyusiddwa Abaganda ffe abalina ogigoberera twalitegeezeddwako ne tulema kukola nsobi ng'eno nti tukoze ensobi bweti ne bweti olw'okuba tetwakitegeera. Ennono bw'ekyusibwa abalina ogikyusa kye tutagaana kuba buli mulembe gulwako bye guddibya mulembe omutebe gwina bye guddibya naye bigambo ebipya bye guleese singa bitongozebwa biyite bijje mu bika byaffe tubitegeere so si kujjanga biragiro ate nga bijjiddeko ebivumo omuntu najja n'aleeta ekiragiro ate nga kiwereddeko example efaana n'ekivumo mu bantu eyo ennono naye ennono ate teyingirira ddembe lya buntu ekyo nsaba munkwate bulungi siwakanya nti ennono tekyuka ekyamazima tulina naffe bye tulowooza birina okudibizibwa naye ennono edibiziddwa ng'eyise mu mitendera emituufu eyo Omuganda agikkiriza sayise mu lugezigezi n'okwepanka n'omutima omubi n'okwagala okulinnyirira abalala olw'okuleeta etteeka bw'oyitewo newankubadde oba munene nnyo mu institution yaffe Obwakabaka bw'abakopi awo tetubikkiriza era gwe bw'oleeta etteeka abakopi ne bagaana dipozi lijja kukola wuwona baana bo na mukyalawo na jjajjaawo wabula Abaganda bwe babeera bagaanye ennono etulina okututegeezebwa so tusaba bwe wabanga waliwo abeerangawo ennono ekyusiddwa etutegeezebwe ng'Abaganda naffe tubeeko n'esse ku Bwakabaka so si orders kuva mu bantu balubatu ate ne zijja nga za lugezigezi ekyo kikulu naye ate ekikulu ate ku kye wayogedde Katikkiro Charles Peter Mayiga nsaba okutegeeza abantu nammwe mwenna abamukolera bwe mujja ne mulowooza nti ebintu ebimu byayogera tebiddibwamu nsaba okubategeeza nti bwe wabanga ennono ekoleddwa waliwo ennono etayingira bwagazi rights dembe ate muli bannamateeka mukimanyi bulungi waliwo eddembe ly'omuntu kakati singa nkeera ku makyanze kankanye n'omwana gw'enfumbiza n'ensala omutwalo omutwalo njagala kifaananyi kya Bobi Wine lwako obusiraamu tebugenda nnyo bintu ebyo byaki tebugenda nnyo bintu saagala bunnyonnyolera tebugenda nnyo bintu bya bifaananyi naye omukyala asobola okwagala nga ye ayagala nnyo omuntu gwe bayita Bobi Wine n'asala amahale
nagantiza mahala agange ndetere ekifaananyi kya Bobi ekyo onaagaana muntu kusala mahale ng'asabye ekifaananyi kya Bobi Wine onaamugaana gya mahala agange nsabye abasajja abaganda baweebwa olukusa okutuula si kumetta nnono nziro nedda ayogera ekintu kyasala ekyokubiri abantu bagaggawadde abamu bafunye kasente lwankubadde ffe abamu tulinyidde tuli baavu naye waliwo abantu abagaggawadde nga bino by'omuleetera omuli emigaati biki olwedda alina edduuka eddene yasuubuza oyinza n'okuba nga waguze mu dduuka lyo bireeta sukaali biki nga byo tabyetaaga actually eri abazadde nga bo bw'afumbiza omwana yamuwa n'omuwa nti mugende mwezimbe namugamba emmotoka yiiyo namugamba waaye kafuso kaako kugenda otandikirawo kitakisi kiikyo ekibanja kiikyo namuwa n'amataffaali namukubirako namugamba omwana wange mutwale gy'omutwala muzimbe ennyumba mweyagale nga yamuwa nga teyeetaaga kuleeta oyo ng'ekintu kyokka kyayagala kyekyo kyaba alina mu mutwe mukifaananyi kya Bobi Wine kyayagala nga kyayagala waliwo obwagazi bwe butakontana na nnono ekyo mukitegeere obwagazi bw'okwagala yesu ennono tujagala n'amateeka tugagoberera n'obwakabaka bwaffe butuli ku mutima kuba bwaffe bakopi obulangira Ssaako ne bano mwe mulina kaada bukazi kuba muli mu level y'obukulembeze ne modernity ebintu bwe bidizibwange ewaffe ennono y'obwakabaka bwekkiriza modernity ate tetujjaako bwagazi bwa bintu bye tusinga kwagala so abaganda bafunye akasente batandise okuddamu okufuna akasente mu mwanya oli ayinza okubeera nga bino bye mugenda okuleeta ebya miliyoni 2 miliyoni 3 okwambala engoye za bukadde 10 ne muleeta ebintu bya biliyoni emu nga tabyagadde n'agamba ndeeterayo ekyo kyenyakuweeramu muwala kyempuliriramu emirembe so ennono yesi newankubadde ekyusibwa naye abaganda abamu batuuse ku ddaala nga n'ebintu ebijja ku bukota byetaaga so kati omuganda bw'anaakeera ku makya n'agaana temwedeetera bintu bya bukongo agamba ovodde ennono ye kiri kubanga ennaku zino mu civilization omwana si kyamaguzi si kyakutunda edda abantu baleetanga ebintu okusobola okuzzaawo ebyo bye bakozesezza okulabirira ne continuity nti n'omwana omulenzi bwali bafumbirwa bisobola omuweebwa ate ye n'agenda n'awasa ewala bwe kibanga kisobose nga taata actually gwali badde guno gwaffe bataata ng'abaana baffe bagenda okuwasa bakwatirako oba okitegeera kyali badde mugaso gwaffe abalina abaana abawala nti bw'aba afumbirwa omutwalo bwe guleetebwa ekita ky'omwenge bwe kireetebwa ebirala birekebwe bagende beezimbe bakuleetera ebikopo ng'ate abaana bavuddeyo waka bafumbirwa n'okufumbirwa bakuleetera sukaali ng'ate oluusi bajja n'ewaka ne mubafumbira emmere esinga obungi nga bagiridde ku mukolo dhani gye baleese so ekyo ekintu kya buntu nsaba okutegeeza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti woofiisi y'obwakatikkiro ekulembera mu Buganda wano tetranscendinga borders osobola okuba nga abantu bakulabirako ng'era bakwagala areas eziri mu Buganda but your jurisdiction of say is within Buganda. I want to remind you that Bobi Wine is a national figure. You are a regional figure. You are a regional figure. You are a figure of the Buganda. They respect you. We respect you for that particular office. But when it comes to Uganda, there is one Muganda who has represented us in the whole of Uganda. He's liked in Gulu. He's liked in he's liked actually at the border of Uganda and South Sudan. They like him so much, even beyond even that border into Sudan. They like him in South Africa. They like him in the UK. They like him in the US. So the guy called Kyagulanyi transcends the kingdom, the borders of the kingdom of Uganda. This is public knowledge. Buli omu kino ekintu akimanyi bannange. Ti omwana oyo si Katikkiro nedda mukulembeze alabibwamu essuubi mu Uganda yonna. I want to remind Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nti your jurisdictions of Ennono end where the Uganda borders end. And these are not cultural issues. Bobi Wine is a picture of the liberation of the Baganda globally. Kubanga fena tukomplaininga omuganda takyalina kifo kyasavingamu n'anywereramu ate actually sanywereramu nti nno banne bakola nabo bamugobye nti abakiga oba abanyankolo oba abanyarwanda oba abakiba mugobye nedda baganda bennyini be bamukuba ave mu kifo at least bakirekanga kikalu yeri statement gye natandise nayo nti bana omuntu waawa nakugoba mu kibanja nga takirimaamu at least kiberemu emisota naye oleme kujjamu muwogo gw'oliisa baana kyewuunyisa ate nga kitandikidde mu bakulu. Bobi Wine transcends order, transcends borders of Buganda. Katikkiro's limit is within the jurisdiction of the Buganda Kingdom. We appreciate all the work in the Buganda Kingdom. Elsewhere Katikkiro bwagenda abeera ku foreign mission aba atumiddwa emirimu mu bwakabaka obulala era tawaayo abamugenyi n'olwekyo ebiragiro bya Katikkiro bikomaano mu Buganda naye amaanyi ga Bobi Wine okutulwanira galwanirira omuganda akola eggulu ne galwanirira omuganda akola luddawa nga yentandikwa
ate takomba bukomi ku Muganda alwanirira bannayuganda leka tulemena kukisiiga nziro kukisiiga masavu ga mbizi kiremesa abasiraamu omusajja ono alwanirira munnayuganda whether is within the borders of Buganda, whether is within the jurisdiction of omukama wa Tolo, whether is within the jurisdiction of omukama wa Kochi, whether is within the jurisdiction of Kyabazinga wa Busoga. Bobi Wine is a representation of an idea and a generation idea that represents people who support him. Aba supporting Muhoozi bam supporting, they have their reasons. Aba supporting Bobi Wine bam supporting. Those are the leaders of our generation. Buli omu kwalina okwekwatanga abamaze munnyonnyola. Tize bwe kwata mu ntebe enkola bwe. Obanga omaze kutaganjula history ye. Bw'otaganjula history ya Bobi Wine, it transcends border. So, njagala okutegeezaako Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nti beyond Buganda's border, Bobi Wine does not end in Buganda's image. Kugamba yes atukiikirira era tumwagala nnyo ife yingini we yalisinzidde naye ataasukkawo. N'olwekyo omuntu bw'akwata ekifaananyi n'akitwala mu nnono z'Obwakabaka bwa Buganda asobola okukitwala n'eggulu. Asobola okukitwala eggulu. N'akikwata n'akitwala eggulu n'atwala ewa Komakeeki n'akitwala oba I have a friend of mine. I didn't muleke. Bala kati why kakola gale good. Akachitwale mbamao. Olande mao yajja mbwakabaka wa Buganda eno. Anyone who loves this guy can take that portrait anywhere so long as it is demanded by Buko. Actually, eyatumiza ekifaananyi kya Bobi Wine bw'otakiraba omukoso oko omugobe basoke bakireete. Ate akireete nga kiriko nga kino ekiri wano. Akirete nga kiriko frame nga ya red bwe kitaba mu red awo bana abayeresa nga kya gold akafaanana yellow balete kya red bwe kito bwe kibeera. Point yange is I want to remind the Katikkiro that Bobi Wine transcends Buganda boundaries. Asukka ku boundary eziri mu jurisdiction mwoyogerera ku nnono. Ate bino si bya nnono, bino bya bwagazi okwanjula nnono. Na hivyo batutuma mu bwagazi gye tufunira abakyala baffe ogenda okubanjula gyotaba tetuwali wata kyovolaba okwanjula yennono era omuntu gwolaba agenza okwanjula nayambala gomesi awadde ekitiibwa ennono. The do's and don'ts specifically these days are determined by both the parents of my side and the wife's side. Kubuko bwe bandagira nti jangu wano ngolese baluni nzitwala kubuko bwe bandagira nti mu birabo byogenda okuleeta leeta ekifaananyi kya Kyagulanyi muzeeyi ennono yange njiwa ekitiibwa n'ekifaananyi ky'omukulembeze ekigenda okumpeesa omukazi nkitwala era sisobola kulemererwa mukyala kukima mukyala wange ne muleeta afumbe olw'okuba Katikkiro yagamba mbu ekifaananyi ekyo bw'okitwala anafumbe wange simujje wuwo ngoberera amateeka g'abakama bange gye nagenza okuwasa bwe baba bakyagala banayi mukintume. Abaganda mukitume abantu ekifaananyi ekyo mukitume abantu omuntu asobodde bayirawo omubiri mumwagale kiki musobola omusasula yeekolerera dda yeeberera mudda abeerera muffe kati mumwagale actually okumwagala ababoda bamwagala bamutimba abataxi bamutimba abafuso mwebale mwatimba omusajja oyo. Abafuso bano batera kutimba afande Kaweesi ne batimba afande Kirumira ne batimba Katikkiro Mayiga abasinga batimba Bobi Wine. Tewali akigana naye ate tusobola kusanga atimbye ekifaananyi kya Kaweesi ne nga lwaki atimbye omugenzi onakkiririza mizimu ebyo sibiwakanya kyate ekyo ekyennono kigamba nti bw'otimba ekifaananyi omuzimu guvaayo nedda eyennono tetugimanyi yawula ennono n'obwagazi. Njagala okutegeeza nti nno Bobi Wine kyakulabirako eri generation era ye gold wa Buganda. Nsaba n'okutegeezaako nti Bobi Wine wa lubeerera gw'oli wa kaseera munkwate bulungi. Ofisi y'Obwakatikkiro Damula mukwasibwa okulamulirako Ssaabasajja Kabaka. Ngera Ssaabasajja bwe yatulambise nti yamwerondera n'akikakasa nti yamwerondera era noono jaddala yamwerondera mazima yamwerondera. Tandise okutandika okukkiriza nti ekirita Mmengo kiriva Mmengo. Actually tekirivaayo buvi already kyatuuka dda kibulayo kugitta bussi. Nkakasa bulungi nnyo nti nno Obwakatikkiro Ssaabasajja Kabaka bw'abukwasa n'abukuwa bulina akaseera kubanga si gwe asoose wojja okulamulirako Kabaka. Kasita Abaganda onaabalamula obulungi kyova olaba nti abakwagala bakwagala
abakukkiririzaamu. Nze waliwo Katikkiro Mayiga principles zaleeta nga nzaagala yakubiriza abantu okulima emmwanyi ate ffe Masaka akasente bajjajjaffe bakajjanga mu mmwanyi era ekyo nakisiima okozesa ofiisi y'obulungi okugattako eddoboozi eri Abaganda bonna n'abajjukiza okuzzaawo cooperative zaffe Masaka there bravo nakyagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka akubiriza abantu ne wabeerawo n'ebintu byateekawo bya sales ono n'ayina ng'alina okutuusa eddoboozi erya Kabaka waffe ffenno tukulabira mu bigambo biri era tubikwata akingako nti achievement zo nedda achievement za Kabaka waffe alaba abantu nti baavu n'akuga agenda obagambe bwoti ate gwe n'oyagala olage nti gwe obyogedde nedda Kabaka yaba abyogedde ffe tukwagalako kimu nti otuusa obubaka obusobola okutuyamba ekyo kyokoze tukisiima naye ate Bobi Wine wa lubeerera ebizibu ebiruma bannayuganda akaseera konna kaliyagala okubikiikirira n'okubeera ekifaananyi ky'ebyo ebizibu nga bikyaliwo. Nkubuulira ebizibu tebimanya nnyumba mbi njagala okutegeeza ate ebintu by'obufuzi n'okusobola okubeereramu banno tebyetaagisa mwana waani nedda teweetaaga kuba omusiige oba musigire nga wakulira mu lubiri nga wafugibu kwegamba nga atayita mu lubiri nze nasomera mu kigo ky'Abakatuli kye Naluzaali myaka 25 mu 2025 naye tekitegeeza nti okukulira mu kigo kye Naluzaali ate nze n'akiikirira Abakatuli kibaayo nedda ababakiikirira gye bali mu by'obufuzi tebirimu mwana waani oyo yena ategedde ensonga n'afunawo n'obulumi bwa kyenkanyi obulumya abantu n'asalawo yeeweeyo amire ensanafu mu gavumenti z'abanyigiriza amire omwoyo ng'ensanafu agambe nti ng'ekoko emire ensanafu amire agambe nti kinanjo kyankimize oyo ye muntu abantu gwe bagoberera ate no Katonda aguwanga mukisa kubanga mu kaseera Katikkiro Mayiga wojjidde wasooka ono omwana okuyingira ebyobufuzi ye nga ali eri ekyekujukiza already twali tumwagalirayo wajali naye bw'obanga wamusooka okuyingira ebyobufuzi gwe n'oyingira ebyobufuzi ddala ebyobuweereza mu nnono Katonda amufujjeeko eddusu n'amwawula mu basigadde n'abayimbi gye yayimbiranga nabo kati bakitegedde nti ono ate okuyimba yakutegeera okuyiya yakutegeera endongo agimanyi naye ate yayongeramu ekyaddala mu bulamu alina kye yakola ki mu bulamu alina kye yayongera bale kaseji gakadinuma ate nywa amazzi nywa amazzi ge gasinga obulungi wabeerewo wa people power angulirayo kasoda wabeerawo sigamba wa Nuupu ngamba amanyi g'abantu the people's power sigamba w'ekibiina kya National Unity Platform naye asobola okubeerayo nga Muganda kakati kambabuulire Bobi Wine's time is beyond Katikkiro's time. Bobi Wine will serve Ugandans so long as Ugandans still have the same problems ng'ebizibu byabwe tebikoleddwako. Singa oyo yenna ali mu buyinza bw'okuteekateeka ensonga ajjawo okulinyirira eddembe ly'abantu ddala ng'abantu tebakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ne batwalibwa nga tebawozezza ddala abantu nga tebawaayirizibwa nga amakomera tegajjudde bantu batalina musango ddala nga emirimu gigabibwa ku kriteria etali ya mwana waani Omuganda Omunyankole Omusogo Omusebbeyi Omukooki Omujapaddolo Omuki bonna ne basobola okufuna ku mirimu gya kyenkanyi nga bavuganyiza okusinziira ku busobozi bwabwe mu by'obuyigirize Ssaako n'obutegeevu Ssaako ne experience twalibadde ffenna tukkaanya singa omuntu asobola okufuna amazzi amayonjo nga gavumenti eddira ssente ne batazibba mukazi kukweka kawombi nga pocket change mpuga kwata 5 oba akamba kugenda kusaba nguza ate ku kiyinyira eddembe Bobi Wine yalyogedde ayogere kinga bitereevu singa ensonga ezo zikolebwako bwaddamu okwogera ffe situmunyega tugamba abyoyogera babikozeeko tokyalina kyotugamba singa abantu tebalinnya bannaabwe ne bakozesa uniform z'amagye obubi n'agenda n'agiwamba olw'okuba alina muganda waali mmagye n'ajja n'agikozesa bubi n'amala n'agamba nze kano gundi n'agula n'amayinja n'agateeka wano oba okitegeera singa ebikolwa ebyo tebikolebwa singa abantu bonna bafuna ebyenfuna regions ne zibalansinga nga tewaliwo bamu bayisa byamaguzi ku kkubo nga teboogerwako ng'abalala loditolo zino bakwata ebyabalala biyitewo singa abamu tebafuna ttaka lya bwereere singa abamu amayumba gaabwe tegamenyebwa ne gamenyebwa nga ate abalala bagazimbye agaabwe ne galekebwa singa ebintu ebimu tebikolebwa mu nkola gye bikoleddwamu bantu bamu kubanga appointments zisinzira ku mwana waani ani aweereddwa singa scholarships ezigabwa ne Bwakabaka Ssaako ne mu gavumenti eno okwetolola Uganda singa ziweebwa omuntu okusinzira ku points z'akoze singa abaana abamu bayita ebibuuzo ne babiyita bulungi nga tebibbiddwa olw'okuba nti nasetting ebibuuzo ate ono ye mwana we twalibadde Bobi Wine ayogera ku ki people power maanyi g'abantu kigambo kirimu the power of the people kirina mu constitution yammwe gye mwakola yennyini Katikkiro Mayiga mu kutaputa ebintu bino okuwayana ne fubitizi n'obutaagaliza Ssaako n'engejo ze okulaga engeno terina gye kutwala owekitiibwa oli mukopi munnaffe gwe wagenda okutuweerezaako Obwakabaka ebiseera byo bigere bibale
era ebiseera ebyo ebigere bwe binaakutambuza ne bikufulumya emmengo ojja kufaanana abaganda ojja bafaananira bubi abo abatasobodde kulya mu ngalo abajja okusigala nga bakusanyukira beebu bosobodde okuwa emirimu mu institution z'obwakabaka z'okulembera mu kaseera k'ogenda ozikulembera naye ab'amaanyi baaliwo basemwogerere bamuliika baani bonna abo ab'ebitiibwa abo abaawummula mu bwakatikkiro baaliwo naye tebaajolonga muntu yenna nze nkakasa mu biseera obwakabaka baffe bwe bwali nga bukulemberwa abantu abaagaliza abatalina ba mitima mibi abaganda baagendanga ewakabaka ne bakubayo amavi ne bafuna ebifo by'obufuzi nga Mmengo esalawo nnyo ku bantu abayingira paalamenti naye kati kyewuunyisa abantu abakyasinza okukiikirira mu Buganda wano nga bamemba paalamenti ba Buganda ate mubayita Nsowole maama w'eggwanga bw'eti yes twaniriza naye omuganda oli lwaki omuganda asinzira wali akube muganda munne parliament ekkiriza newe eri yennyini temubuyita busosoze mu Buganda mu parliament eriyo obubondo bwa mawanga nga akabondo k'abakiisa abava mu Buganda so tugambe nti parliament yaleeta obusosoze mu parliament okuteekawo obubondo obwo kitegeeza they acknowledge nti Museveni yakkiriza abantu bonna okusobola ebyobufuzi batuukirako mu ntegeera yaabwe ebyobufuzi bibatuukirako mu ntegeera yaabwe Kyofula bwana abaganda baano basajja balungi nalaba Ian Kirakanga akulembera nenda bako Katongole Singi nga ayagala bukulembeze nenda bako nawuliyako ne mu byafaayo omusajja ayitibwa andya Ssekabaka Mutesa gwe yayagala ennyo oyo omuchope Northern gwe yasinga okwagala ennyo Obuganda tebusosola n'ekineewuunyisa baabo bwe batasosoddwa ne baleetebwa wano abayindi balina muno properties abasomali basenga wano abanyarwanda bali eri ngoma baweebwa ettaka abasudani we bali wano abaeritrea we bali wano Kampala ejjudde abantu abamawanga ag'enjawulo ye kabaka watasobola basosola no omukwano Ssaabasajja Kabaka gwalaze eri Kyagulanyi ndowooza gulina engeri gye kunyizaamu abantu abali Mmengo kuba oyo omusajja nga baweza ebivulu ye musajja yateekawo TV oba yamu oba yaani yalagira ekivulu ky'omusajja ono ne kiragibwa obwagazi buno bu expandinge kubanga kirabikanga ebigambo bino bimwogera mufaananya abatume mulinga mulina ekibagoba emabega generator yabakumamu nga tumugipuushinga ate tulaba abantu ab'enjawulo olaba Katikkiro yaniriza Ssaabalabirizi Owiny Dollo kitegeeza gwe nga munnamateeka wategeera okuba si ye Kyagulanyi nga yo Owiny Dollo kikkakatako kubanga there is a stake naye ate kyalifaananye nnyo bulungi nga Ssemakula ye mulamuzi nga Ssebutinde ye mulamuzi kyali kuwadde nnyo nti ku mulembe gwo gw'osaavinza obwa Katikkiro osobodde okupushinga baganda banno ne babaako ebifo noono akyali akyalwanirira nga omugongo aguteereddewo to provide kubanga Robert Kyagulanyi Sentamu is not saying that things are going on well. He's akuba tochi mu kizikizo omusege we guba gwekwese nakubawo tochi ne bamuwakanya ngo omusege gumuwakanya ne eventually abantu fena bwe tukyegattako advising evaawo naye kakati offices zali badde zitulwanirira abantu nga Dr. Sentongo be bavuddeyo okusobola okuba tochi mu bukenuzi nga mwe musirise ate muina access to information kyewuunyisa ebintu bingi abantu babagamba ma office babesega bababuulira ne mukuba tochi naye nga mukuba kuno kungulu mukubira abo bokka bwe mwetaaze kaso omuntu abba nti batubbye nnyo abanyankole batubbye nnyo kasitampu gabba nti oyo mumuleke mu musonyi we tuliire wamu ndowooza kuba abantu beofiisi batategeera kyakkola omusajja abo basinga criticizinga n'ebiseera byonna byetubaalabidde Katikkiro Mayiga ne banne bakuba nnyo bw'abanga omuganda atali muganda alina kyabbye ne bakuba oyo waggwanga bweriti batubbye batukoze we bati biki Ssaabasajja Kabaka yajja nakkakkanya embeera ga ffenna tuli bawamu naye naffe mututunulemu Kabaka mukimanyi Kabaka ye musajja yekka yasigalawo okutwogerera okimanyi muganda abaganda kasabagiranga Kabaka jakola statement ngabanja ati bannaffe abantu baffe bonna naye naddala abanga abaganda banaye bali luddawo nga ebigambo ebyo byalivudde mu zino offices zitula mutwe ekobe ne musituka abalangira n'abambejja ne mukubira omukopi mu ngalo mwali mukubidde omukopi ne wankubadde kituswaza tubeereyo ne mutuswaza nga tulaba omumbejja ddala omumbejja omwana w'engoma omwana nga naye omukopi bw'ayogera ali mu buweereza mu kifo bannamba mmeka alina okusituka akubega ale mwagadde ssente mulinyiridde Obwakabaka mwagala kututabya mbere ala ffe twasigaza Kabaka waffe ffe kasatubulako buli kimu tuba tujja kuyitabo mpaka bwe tumulaba nga tukakkana ng'emitima giddayo ng'abantu baddamu bayimba obuyimba gyali alamula gyali danyina ennyumba omutanda Ssaabasajja Kabaka tetugamba mmwe tugamba oli yekka bwati ne bwe mutabaawo nga waali ffe kitukolera kitumali actually
singa wabeerawo propose ejjawo ekifo ekyo ky'obwakatikkiro kiviirawo ddala completely kubanga ekyomulembe guno tekirina kye kigasiza ate kikozesebwa bubi okusiiga ettoomi saako n'okukanyugira abantu be tulinamu essuubi nze nkakasa nti omuganda yenna ali mu kifo ky'obwakabaka bwa Buganda oba omuganda yenna ali mu buweereza bonna nga toli nsowole nga maama wo yakubuulira nti oli muganda Anilesi nga mama otanakubuulira wayo watuufu we bakuzaala ng'oli muganda olina ekifo ky'obuganda kyonna ky'okola waali badde tokozesa kifo ekyo mu bubi kulinnyirira muntu asobodde ng'alina kaawaddeyo mazima ddala ono ye musajja yekka afuna omwana wa street President Museveni ebintu ebyo yabikolanga ffe waffe Masaka tatange twamulabanga ne bakiyamaani batte abeeyo mu kyalo eyo basentebe batte bamuzeeyi gasuza bamuzeeyi nsula abeeyo mu kyalo nga bali ku no change nakati abamu bakyali ku no change kakati ffe abaana aba generation eno tetugenda kukubeera ku ebyo ffe tulaba ekintu ate ekirala bannaye eno nayo kankyogereko mbajjukiza senga mukooki ali ku 0750 2 mwe bannaffe abalina abaana bemutanafumbiza azaala nga bakusala busazi ekyo no mukafulu nnyo n'abakubba nga gwe buli ogulawo ne guba mudaala n'oleka watermelon kukuba eyo bagibba eyo omuntu agikwata bw'ati n'omusangawo ku makya ng'akyagirina bw'oba toyagala kukulongoosa ng'oyagala kuddamu ozaala ennomo abikolera ddala bano bannemera ku lujja abaana bo bakuza obalabako otunula bw'oti babala batwala bifaananyi bya Bobi Wine gwe ababo tebalina gye batwala mukubireko ku 0750 2 0750 20 60 00 okay katugende maaso jagala kutegeezaako ngera mbabuulira nti twetamwe era tukyawe nnyo efubitizi efutwa enkwe obutaagaliza enge saako nekkeri tuli ku mitima obutaagaliza munno kirungi omuntu asobola okubeera nze naliko omusomesa ye muntu asinga okwagaliza abaana be bayite osanga omusomesa nga tafunanga ku first grade naye nga ayagala abaana bafune first grade zokka that is the spirit we want omusomesa asasulwa omusaala ogusembayo wansi kyewuunyisa nejjo wano poliisi bagyongeza emisaala naye nze nga nze kanka keno ndowooza yange eno yange nga kanka tewali agiŋŋambye ekituufu ekyaddala abasirikale abakyasinza okukola emirimu egikyasinza okubeera emikyafu egiriddate be bano ate abasembayo abatalina ranka kyokka kyewuunyisa ate gavumenti eyongeza balina ranka bali ababeera mu ofiisi nga balina bakyala baabwe bo bakuba bukubi kasimu fata kola ki kamata bakiyita batya ngeri gye bakiyitamu nze natunulidde structure y'emisaala nga bongeza naye ngamba this is serious and unfair akola nnyo kyokka afuna kingi ng'ate takola nnyo ndowooza omusaala ndowooza gwatandika kusasulwa ku bitabo bimeka bye wasoma naye nze nganze I would advocate for almost a close gap a smallest close gap in the force buli muntu agenda akolebwa kamanda nti sigamba nti balina kye bakola but at least emisaala omuntu n'abadde afuna emitwalo 2 be basajja ababeera ku guudi n'agoba anti kwekalakasa omusajja n'agoba n'abula n'okwambukamu engato kyokka yafuna omusaala ogusebe wasi n'olaba wa traffic n'akufiirako n'atuuya n'akola ki akulemesa n'okugenda olina n'omulwadde mu mmotoka kyokka nga gwakolera ssente bwazibala agenda zitwala wali bamaliriza bode babongera emisaala I'm not saying that okubongeza kibi I'm saying wabeerewo disparity eyo the difference between mukama awe naona akola almost yeberenga mwesingako mutwalo oba 2 oba esinge mu allowance naye nga artistic salary ate kajibwe kamando okimanyi bulungi mukama we yali bano bokulembera be balina okusooka ne wankubadde sigwa agugaba naye bano bannabya ofuzi bano abalina okubalwanirira nkakasa bulungi nti buli office singe gatte eddoboozi ku nsonga eziruma abantu kubanga abakola mu poliisi bakojja baffe baganda baffe baki bonna tubalinako eŋŋanda actually tuli ewa maama looda ffenna ejabwe tuluma ku kakomando ewa John bwe saabu fena gye tugenda omupoliisi n'atali ne tukasaza akakomando ne tusaba ennyanja n'ekkedo ne tukateekako kirasi z'abali abalina okutulwanira kati ate office bazikola tulwana iba naye muleke ate so njagala okubategeeza mwenna bannaffe bwe tukola ku online bannaffe abali e Bulaaya bannaffe abakola ki tukole advocacy tutandike okuteekawo obwagazi n'okuvumirira ebikolwa ebyokubeera nga tweyaamu enkwe seriously mazima ddala abakulembeze abali eyo nolaba omwana naffe wano tukirina ku online sorry tukirina wano ku media omuntu nafuna basubscriber 100 omwana nagulawo channel tenge nalinnya ennyonyi n'agenda e Dubai oli n'agamba nja kaloga anti amaaso manene gaveemu kale oli afuna basubscribers oli namukubalaga akaŋŋambe nti kanka kamutemu
kangambe nti kanka kamubbi kangambe nti kanka kagundi bw'anaavaawo eyo media choice yali yange eyo media choice olw'okuba nagitulako nenjogererako emirundi 3 yafuuka yange sebunakira ku makyala gamba omukutu guno gugwe kyokka ng'engeri gye bagulayo emikutu erinowuni kyewuunyisa olinakira ku makya sebo yatulako ku mukutu gw'emirundi ebinaga ffe twaguzimba. This thing takes a lot of skill. This thing takes a lot of energy. These things, bino ebintu bye tukola bitwala okwewaayo okufiirira banno okubabeereramu mbasaba bino emitima emibi egy'okusuuza bannammwe emirimu omuntu kaakoze mazima ddala n'ogenda gwe n'okalwanyisa ate ennaku zino mwafunye olugezigezi sebo olwana lwatu omuntu najja ku social media sebo n'avuma munne kyere olw'okuba nti omusajja olw'okuba nti no business olw'okuba nti akaduuka olw'okuba nti noli alina bakasitoma ate ayogera bulungi buli omu alina bannaye ensi eneekulaakulanye ensi ekuuma ebyayo ensi ekuuma ebyama ensi eyagala nnyo abantu baayo bannaye njozaayoza Munnayuganda eyavuze bade nalabye obugaali wanemesezza okukola omusajja yanemesezza okukola yabala eggulo Saturday saabakoledde video nalabye Munnayuganda sebo nkuyozaayoza weebali kusota kagaali omwana yasusse akagaali ne munno Omunyarwanda ng'Omunnayuganda ali wano n'akiikiridde lwana nga bagenda beebonga komu bwakulembera ng'omulala dde mabega omulala wamu n'akacupa k'amazzi bwe obwase Luganda bwe twagala bino ebya tribalism abantu abamu bye baleeta bireetebwa abantu abamu nga tebagoba baagala ssente kubanga kati z'Obunyarwanda baabeera nga Neyeva wange nze nfiirwa ki Omunyankole bw'abeera wali nga Neyeva wange oba Omukiga nga tukola buguliemu nze nfiirwa ki naye ate tekiŋŋaana kumukwatako ng'ayingiridde ennono yange andagire olinga nga Mukiga munnange gina wa boda kabikulu byanzawa bamita nahabwe bwayingira nandagira nti emmere bagisaanika bwe bati obuwuwo mu Buganda babutaka mugamba waaye gende wammwe ogisaanike bwoti wane waffe esaanikibwa bwetyo buli omu akola ekikye mu buwangiro bwe naye ate mwene ensi nga tugibeeramu tubeera ffenna njozaayoza omusajja yasusse akagaali baaba weebale wasusse akagaali mu Olympics abaana abataakalabye mugende mufune footage eyo omwana ng'asotta akagaali kilomita 270 mu artist yazikulembeddeko mpaka mu 6 twavuddemu ffe twadde tulina mmotoka twadde tulina kagaali nalabye Omunyarwanda awo nga bambi eggaali evaako olujegere bambi n'ayimirira n'atereza olujegere naye nga Abangereza eggaali weefaamu baleeta mpya Omubelgium mwe yawangudde eggaali yafudde nga n'atera okutuuka ne bamuwa empya owaffe ng'asotta lundaaganya ng'alina ne bituli bingi yabadde ne sipaana muno nabambi eggaali weekutuka alina okuvaawo asooka agikanika ate agende naye esero ensi zaffe zikya kyokka ekisinga okukuba ensi zaffe mitima mibi kyobalanze kaaga kaneesekera ennaku zino neesekera omuntu ajja nanvuma neesooka aseka naye ate kasita zivaako bweziti I'm one of the oracles of data in this job mu mulimu guno nyina bwindo negwe sobola bawa mu mwaka nga ne bwenkera ku makya nenjogerera omwaka kati ongenda mpola sikyakkiriza abantu abo bafubitizi sikyakkiriza sebo ofisi obunaavaayo nze wano mu Buganda wano we naakasooka okulaba omuntu agamba nti yasegundi gy'ataabadde ne bakikula ate n'abaali badde bakuwolereza ne baddira postmortem ne bagituulako ne batagala abantu bamanye iki kyatta muntu ne bagituulako sebo tebagibuulira bantu bagikatire eyabba ssente eyazirya ate abawoze bamuwa n'amala n'agamba nti gundi eyazirya kasaba bamala obba okuyitawo nga baseka nga bagenda bevugawo mu mmotoka naziraba dda ebintu obwo nabulaba dda bukeekikeeki obwo n'obubagabaga bwe mulya nze nabulaba dda ewaffe maama waffe yalina sikiiru nga kukyaya atukolera paani ne musiba ttaayi bino bintu ebisiike twabirya dda ebyo bulyaga biri design era bisigala bivaavava ne babidesigninga batya bisigala bivaavava kati ffenna tuli baawamu bannange puroguramu eno ekwatagana ku bukyayi mazima ddala abantu abali mu bifo naddala ebyowaffe Abaganda balemwekube mu mitima tubeegayiridde tubasaba generation yeno muleme gifuulanga eyammwe eyefubitizi eno twagala ffenna tutambulire wamu tetulina gwe twagaliza kibi naabo abeekuba bino ebisozo ebiveemu kozesa woofiisi y'okulwanirira muno kozesa poliisi owa poliisi tebakuteekawo okuyiga kusiba no bakuteekawo okugonjoola ensonga n'okutangira bulaba abantu nga basobola okukanya baleme kwetwala mu makooti bakubirize omuntu aleme kutwala munne mu kooti to that extent nti omuntu atuuka n'omulamuzi n'abeera nga omulamuzi tannaba kujja bannange tubeeremu obuntu bulamu tubeeremu okukanya tubeeremu ki bw'onaabeereramu munno poliisi ng'oli mu poliisi bannaye si buli muntu ajja nti yingira ekkomera yingira ffenna tuli baawamu
fena tuli bawamu si bibyo teguti fe abalina emikutu gino nze kugambye ngenda nenkola research ngenda okwogerako nze teri muntu ankubira simu nanga nti yo video gireke kubanga amanfunye obujulizi nti ekyo bwe nakireka kigenda kutirira abantu abala 10. That is why I have so many enemies, but my friends and followers, but followers bange bakubisaamu ba enemies emirundi 5. So ba enemies ne bwe babeerawo nkolera ba followers kubanze bwenti. That is who I am. Except nti abawagizi bange mwongeremu nange okunwanirira bwe bankubanga atemba kolero oluusi mondekawo ne mudduka naye at least wabeerengawo cohesion tutambulirenga wamu ono alya n'olyalya yemmere ewooma. Mbasaba mwongere nnyo okusoosowaza omuntu gw'oyagala ennyo mutwale ne bwe kuba ku buko ekyo tekimenya nnono tebabalimba. Omusajja ono mulaba ekifaananyi kino bw'oba omwagala ono ye munnabyanfuzi atwalika ku buko. Actually wano wendi kambalage nina wano ekifaananyi ky'omuntu omu kuba ensinga okwagala kankireete nkibalage. Kankireete ekifaananyi kino nkibalage bannaye. Ekifaananyi kino mukiraba simanyi oba mukiraba bulungi mukyetegereze. Kino ekifaananyi kyekimu ku bifaananyi ku bantu be ono ye muntu gwenkyasinza okwagala mu Uganda era mulinako ekifaananyi mutiba wala debulooza kiriwa buli wenkolera ayina okubaawo nze ne bwemba ne office ne bwemba ne studio nensalawo kubaako kyenkola ono yasookawo nga sinaba kuteekawo kyange waliwo ekyange ekibeera wano kasamaliriza ono nga nteekawo ekyange ne mukyala wange nalekawo ekyange n'abaana bange kakati nyina ekirala kye natongozza. Bannange nsaba omuntu yenna gwe nakyalira ku mukolo ontuma ekifaananyi kya Bobi Wine njakireetanga kino mutwale ekifaananyi kino ku buko ate mukisoosowaze nnyo bannankyukakyuka naye oba olina MP wakoledde obulungi mutwale. Zina ewaffe mu Bukoto East wali omusajja gwe nali njagala yali wa NRM nga bamuyita Alintuma Nsambu nali njagala nnyo Alintuma Nsambu muzeeyo oba walagawa sibayi muzeeyo gye yalaga namwagalanga nnyo John Chrysostom Alintuma Nsambu n'owekitiibwa babulanga Kisempijja nabagalanga nnyo nga ndi muto kati embeera egenze ekyuka bukyusi nenjagalamu abantu abalala kuba bano tebakyasavinga nnyo njagala omuntu atuusako service. So mbakubiriza kyoyagala kiremereko tebakukanga tewali kimenya nnono nze kwagala wano wendi tewali ayandagidde kubeera na kifaananyi kya Kabaka kino tewaliwo yakindagidde kikino nkirina tewaliwo yakindagidde era n'eki kino nkirina. So kakati kimenya nnono okwata ekifaananyi kino nekiteeka mu ddiiro lya maama wange tewali kimenya nnono oli kwagala muhoozi n'ateekawo ekifaananyi kimenya nnono y'abanyankola eriwa tekiriiyo. Tewali kimenya nnono oli kwagala nteye n'agikuba ekifaananyi tekigaanibwa tekigaanibwa. N'olwekyo tukole ebintu ebirungi ate mu bikozese bwagazi bw'obanga omusajja ono omwagala n'atatamwagala mujja mutegeera ekifaananyi mukisoosowaze kasomala ekya Ssaabasajja n'omala ekya maama wa Buganda n'omala ebintu bye bakutumye n'omala ne maapu ekiddako ye musajja ono kwerieko bamwagala n'abasigadde wewe n'ogwoyagala mutwale. Erinnya lyange yeze Salongo Kanka Capital nze mutesiteesi omukulu nkikirira ebirowoozo by'abantu bye bampeereza era mwebale kutuwanga eno emu topic gye mwali agadde tuwabule ezo ndowooza zaffe mututereko ebirala wano ku Media Choice Final. Era nja kusembyayo kano waliwo yambuza akabuuzo n'agamba nti naye omusajja oyo bannaye yatugamba awagira muhoozi ate kakati ayagala Bobi Wine. Baba nze kambabuulire nsiima nnyo omuntu alina kye yeekoledde siima nnyo omuntu ayirawo banno omubiri siima nnyo omuntu atwalira omusibe emmere ekyo kyekikula kyange. Nsiima nnyo omukyala aba agenda okuzaala mu ddwaliro ng'alina obugoye 3 nga nalaba omunaku atalina kagoye mwazinga mwana namwawulizaako nkyagala nnyo. Siima nnyo omuntu abeere bulayo oyo nakuba essimu nagamba waaye jangu ondabeko mbasiima nnyo abo. Nsiima nnyo kwegamba siima nnyo omuntu alina kyakola nga kiyina abalabe kiyamba nga tekinyigiriza ebintu ebyo tubisiima. Beeyanziza nnyo mwena abalina omutima ogufaanagana n'ogubadde omubi gukakkanye kubanga ojja kufa nagwo. Omubi n'omulungi yonna gifa naye ate gwe ofa tukwekokkola. Mbasiibudde n'abalaba mu puroguramu endala. Mbasaba mugguko obwongo tutambule bumu sandi agadde mbaleke mu mpompogoma wereka mmala okuma ekyoto tabamiruka yoke mbatabaale mukakase ekivaamu muzukuke obwongo bwebase temulinda katonda mujjula mwanguwe muve mu kwekuza ebyama byammwe ddala babitute muzukuke obwongo bwebase temulinda katonda mujjula
agoberera ennono mwava abeera munywevu abaggulugulu anti amanya gy'avudde ne waba atuuse era ne gy'alaga olwabeera alengerayo bwennyanja